let me take this opportunity to thank all people who have come to vote for me. And I'm sure I'm going to be the winner. Obviously, I'm going to be the winner. So thank you very much for coming. I'm going to be the winner. Only that the government has shown signs of frustration. They have shown signs of frustration. They have feared. They are afraid of us. Yet we are nothing. We don't have. They are the ones with the guns. They have money. For us, we don't have anything. But they are afraid of us. Tell us about the raid, last night's raid. Actually, I was attacked by the security organization, the police and army. They came, they entered my gate by force. They arrested all my polling agents who I had organized to help me keep my votes on polling stations. So they were all taken, they were arrested. Some we were taken to Budo police station, others have been told they were taken to Natete police station. So we are trying our level best. Me and my party have managed to talk to our spokesperson, Senyoni. I told him he's trying his level best to see that at least we can save our people. Azokulonda ano maya bujas 14 akalulu mazenzo kalonda naye kyempulira mutima gwange tingenda kuwangula newankubadde nga amagye ne poliisi byasazeeko ewange ekiro ne batwala ab'agents bange era bali makomera bonna balinga 7 ne batwala appointment letters zonna babbye ebintu amasimu engoye waka wange wonna siringi bazaasiza enzigi bazikubye ebigala by'emmundu bazaasiza ne batuuka mu kisenge n'obabadde ssente zengenda okusasula abaana byonna babibbye banyambye ekintu kimu nti we naleka endagamuntu ne ka voters card gwe wabadde si wangu wakulabika okujjako ng'omuntu yakulaba ng'okateekawo era kentuukiddeko baze saasuze waka nabuusa ekikomera ne mbatukako kati olubirabye nengamba ngenze kulonda manyi abantu baffe bagenda kwekolamu omulimo bakuuma akalulu ka National Unity Platform akambuleera kino kikola kya butiitiizi nnyo eri gavumenti ya Uganda Mwami Museveni ne gavumenti yo kya butiitiizi nnyo watubbye waggulu Kyagulanyi n'omubbo kyali bulungi yawangudde katate neeno wansi oyagala otubbe lwaki weeyagaliza byonna byonna lwaki oyagala emmere eri ku kitundu yonna gwoba ogirya olowooza myaka emeka gy'ogenda okugiriira Mwami Museveni kakkana abantu abamu baleke ebimu bibbe ebirala tobibba bireke gwe twajja kubba buli kimu bw'obubaka bwempa Mwami Museveni ne gavumenti ye mulekeraawo okubeera nga mweyagaliza buli kimu kati nsonga ki yaleese boononye ennyumba yange terina musango oba okwesimbawo musango okwesimbawo mu Uganda bakuwere nti kuvuddewo tuleme kubonaabonanga na kwesimbawo tuspendinga sente nyingi nnyo mu bululu so nga ate mwe mumanyi ekyokukola Electoral Commission tevuddeeyo okutuyamba oncenga Town Council mulimu Electoral Commission yaleso yate ejja kuvaayo ebeeko kyetugamba mulimu giso tavuddeeyo nakubidde DPC yakulembedde amagye n'agaleeta oleeta waluka g'amagye kumpi nga 10 nze siina yadde akamba ewaka yadde akasaale lwaki ondeetere emundu ezo zonna n'olwekyo kikola kya butiitiizi naye kiraga nti tuli bawanguzi manyi bulungi nti akalulu kange ebyo byonna bye baakoze bagenderedde kakwatamu babeere nga wa NRM asobola okubaako bwawezaawezaako obusemberera ku bwange so si okumpangula kuba tebasobola kumpangula okujjako basobola kubbako nga bw'ogamba nti omuntu azinze amaka n'abbamu enkoko n'alekamu ente ababbye enkoko ente neesigalawo era ng'ekinene kye kisigadde ebigambo byange obufunzi aka presidential lwekaggwa mbadde ndondera wano tanapu ebeera bweti abantu bajja bwe bati naye nga bajja tebasalako mpaka obudde okuziba kale bagetinga demoralized baggwamu amaanyi olw'okuba nti gwe baali basuubira nti nno gwe bawadde awangudde ate waliwo omulala eyewaŋŋamya ku ntebe kati gwe balangira nabimba mu kayimba k'abakoowu ti n'abalonzi nabasanze nabo ne bandiiramu nti nno bakoowu okkiiranga ne balonda oli gwe baagala ku nkya ne balangiriramu ate gwe bataawa n'olwekyo baalonda Kyagulanyi gwe baagala ne balangiriramu ti buhabulwa gwe bataawa
ya meya wa magenda na yeyo ya si ya wano